mmwe bennyini mmwe mwettire kooti. Nyina omuntu eyagenze Luzira yabadde alina byanoonyeeyo, n'asaba abasirikale n'abagamba njagala kulaba ku Dokita Kizza Besigye. Abasirikale ne bamugamba gwe weesonyiwe politics, ffe wano Besigye tetumulina. Bamugambye weesonyiwe bipolitics gwe ne be mulimu temubimanyi ng'abamakomera be bamugamba. Ne bamugamba ffe wano Besigye tetumulina. Bwe munaddamu ebyo byammwe bye mulaba eyo ku biwulire byammwe, Besigye wano tetumulina. N'akola bye yabadde akola, n'abuuza barelatives be ab'amakomera be yabadde Uganda nabo n'abagamba sokolinde ku nyina ekintu kyempulidde. Wamma kitufu ayinayo ba anko be, ayinayo ba sister be, ayinayo ba maama be, ayinayo ba brother be, bonna bakole anti munnange ate munnange omukulu w'amakomera si mukiga namulabyeko ayina ebipale bimulinga ebya sali musale. Simanyi mbw abeera ayitawo mbu ne bamukolera guard of honor. N'alyoka aleeta omupale namulabye simanyi oba salute eyaji kubata mbu ekkomera lyonna lijjudde Abakiga be balina zino. Kati Omukiga yagenzeyo ayogera bonna bagamba kisirabye ku Dokita kubanga tuzaalibwa ffenna Lwakabengo. Ne bamugamba ebyo ebyabwe si byo biriwa mataliwo wano. Mukiga fulo mu Lwakabengo n'agamba leka mulabeko kubanga mulirwana waffe ku gundi wali. N'amugamba muve ku ebyo ebyekisiru taliwo wano. Wano temuli muno temuli wano tewaliwo Besigye taliwo. Ne bamugamba wano tewali wano mu kibuga Besigye taliyo. Omukiga abadde ampuliriza olutuuse Lwakabengo ngambye wire nkubuulire mwana gwe nkuvuddeko Besigye Luzira taliyo. N'ababuuza bakikola bate nti bamuleeta wano ne basimbula wano ate ne baddayo mu kooti. Bwe baba mu kooti ne bajja wano ne bakuba round about n'addayo. Nabyogera nga mulowooza nnimba. Wabula waliwo lwe bayagala okulaga bawayiswa nti temweraliikirira nnyo Besigye waali ne bamuteeka waawo. Era olwaleero abadde ne bawayiswa. Era olwaleero bamuleeta nga bakimanyi Besigye taliyo Luzira. Nnyinza okuba audio y'omusajja naye nja mubuuza mugiwulire. Mumanyi Olukiga nja gibakubira. Aŋambye nze nvudde ku byobufuzi wire. Nvudde ku byobufuzi by'abana abasajja tukole ebyobufuzi ebyaffe Besigye taliyo Luzira. Nabagamba namwe muleke. Tuli bawamu nze mundeke mulabe. Mumundeetere tuyogereko naye kuba nze mmanyi ebifa ku kyalo mubuulire. Gambe nawe twala eri nawe ate oli mu bantu bana atabagira. Besigye taliwo badde kitoyogera tobulirako omuntu yenna. Mwazannyira mu butukuvu bw'ekkooti mmwe bennyini ne muzeesuulira mmwe bansi bambi mmwe mwayonoona obutuukirivu no mwatte nnono n'obulombolombo bw'ekkooti obulina okubeerawo. Ffena tukkiririza mu kuwa kkooti ekitiibwa. Naye bw'osiba omuntu atalina musango, omulwadde n'omusindika mu kkomera mu kifo ky'omusindika ng'oli mulamuzi, ne baleeta omuntu nga bamusiba yabulawo omwezi mulamba n'okusoba, ne bamukuletera nga bamubye ebigere byonna bamukuyina takyalinya bamuwaniridde n'omusindika Luzira. Mbu ffe tujje tukuwa ekitiibwa. Yesu bwe yabuuliza Nikodemasi n'amubuuza nsibambi, gwe omusomesa w'amateeka ku Makerere University tomanyi bino? Kati abaana obasomesa ki? Akawaayiro akakwata Nikodemasi omukugu mu mateeka ga Makerere University kazzeemu ne kakomawo ne kakwata Nsibambi
omukugu mu mateeka Yesu yamubuuza gwe tomanyi toyina ddala yadde magezi kati obudde bugenze genda mu Yokaana essula 7 ogisoma okuva weeva wonna eri mu revolution ya Yesu yoka bamukwata ogusooka baagala omukomera yabagamba tomuyinza kunkwata ng'ekiseera kyange tekinnaba kutuuka ne bateeka road blocks mu makubo bamukwate tebamukwata kubanga ekiseera kye kyali tekinnaba kutuuka waliwo bamukwata ku this taxi must go naye bannange leka ngende eri ewasemberwa Yokaana 7 Ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi tutegeeza kye twalaba so temukkiriza kutegeeza kwaffe bwe mbabuulidde ebyensi ne mutakkiriza mulikkiriza mutya bwe naababuulira eby'omu ggulu tewali muntu eyali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu ye mwana w'omuntu ali mu ggulu nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Nsibambi olaba abo abaana abo buli muntu yenna agenda kuwona okuyitamu ebyo ebintu abaana bye bakola Uganda egenda kuwona lw'abo abaana buli yenna amukkiriza awona okuyita mu ye. Abo abaana boolaba ku musaalaba tebaliiwo lwako bwe muba mugamba nti Nuupu efuna ssente mubasibe mubate mubalete bizinensi ya NUP egwe. Nsibambi ebbanga ly'osomya amateeka tolina magezi kwenkanaawo kati olwo obadde osomesa bw'oba olina amagezi revolution eno giveemu ekulemye okutegeera Yesu yajjanga okwewaayo kwe kununula eggwanga. Nedda madada mwamukwatira ki Waisu amufumbiro mwamukwatira ki emisango gye mumuvunaana ne ku birthday teyaliwo. Abaana bagamba nedda tuwoze temubawozesa Machete yagamba mumpozesa oba munsalako omutwe munsaleko omutwe temumuwozesa myaka egi ayingidde gwa mukaga simanyi gwa 7 tawozesebwanga Bobi yanga bukyanga mumutwala temumuwozesanga mbufera tujje twewombeeke olwokubanga munyine ebyo ebikazikazi ebyo ebitalina makulu mbo omulamuzi asiimwe tukakola kisimanyi tukakola naye erinnya eryo njaddi ejjako mbabuulidde bwe siiri ejjeeko njaddi bajjako njaddi twala ndiwandiise ng'oddituuma omwana osooka kunsaba ntumanyira wano. Yokaana essula 7 Nikodemasi addamu olulala eyina ennyiriri nnyingi naye zonna mulimu revolution kukwata kusiba kukola biki kuvunaana kunona kukima kuwakana mpaka biki why revolution ya Yesu yali yabatuulira naye wulira oluvannyuma lw'ebyo Yesu atyo abo abafalisaayo ne babaddamu nti era nammwe abakyamizza aliwo mu bakulu eyamukkiriza oba mu bafalisaayo ne wano baali babatumye kukwata Yesu n'abayigirizwa be. Yesu n'ayogera nabe ebigambo muganda wange ne baddeyo nga tebamututte. Nikodemu n'ayagala okudifendinga wulira naye ekibiina kino abatategeera amateeka bakolimiddwa. Nikodemo ye yajja gy'ali edda ye munnaabwe n'abagamba nti y'empisa yaffe okusalira omuntu omusango nga tebannawulira bigambo bye n'okutegeera ky'akoze. Ne baddamu ne bamugamba nti naawe wava Galiraaya noonya olabe nabbi tava mu Galiraaya. Buli muntu n'addayo eka. Ojja kusoma essula eno yonna okuva waggulu eri gyeva kola kuba nti n'obudde bugenze sisobodde gisoma yonna njja gisoma ogiwulire. Yesu yayita mu revolution nga yakusibibwa yakukwatibwa yakuyitibwa kubuzibwa bibuuzo kudde eno kudde eri tewaaliwo dialogue no time for dialogue bannange dialogue teriiwo nkugambye omusajja yambuza pastor batugambye ye wamwe muli mukola dialogue nze wama tetuli mu dialogue n'emu bayira ekintu ekyo kitandise nnyo okulya abantu bakitambuza nnyo mbu his excellence ali mu dialogue na gundi n'abo abasajja
His Excellency tannaba kukkaanyaako kuteesa na muntu yenna. Ekyo kyo mubeere nga mukimanyi. Tewali kuteesa na muntu yenna. Nalabyeko ne kana akalenzi kaani Odonga Oto mwabeera mu byobufuzi byammwe tayimu yammwe yabayitako mwagikozesa bubi.